ekugamba nti the will of the people will determine the basis or authority of the government. Oshegera nti okusalawo kw'abantu ye basis oba gwe musingi ogugenda okusalawo ku government egenda okukola ki egenda okuddako under the UN charter nkiddamu ekintu kino olunaku olwaleero wetugenda okusomera tugenda kuyita mu foreign policies twogere ku kalulu ka Uganda ke tugenda okugendamu kubanga nabagambye akalulu ke tugendamu si constitution ya Museveni tekali mu constitution ya Museveni. Museveni alina okugoberera international charters nga we zigamba. Oshegera ekintu ekyo nembagamba nti akalulu ke tugendamu it is upon Museveni okusalawo agenda atya kati bweno charter mwempitidde olunaku olwaleero badde UN charter mwengenda okutya njagala nkulaga eddiwo weekalakaasiza okikola otya bo babiyingiramu batya then when namalira video eno njagala ogenda ogambe muno nsaba video eyaleero buli kapaati mukasalemu bukubanga buli kapaati kagenda kuba kakola amakulu wetulaga nkiddamu buli kapaati kasalemu kabigenda kuba kakola amakulu wetulaga kubanga Museveni ono amaze ebbanga ng'atiisa okitegera nenze nabagamba eyo constitution yetu tugenda gifuwako we batu kikube pu kigwe munda mutegera ekintu ekyo nakati eno UN charter ejana ekugamba nti the will of the people will determine the basis or authority of the next government. Wano wendi eyo gundi iyo givudde mu buvi yiyawo giraba njagala mugyesomere yeyawo gwomala genda okinyigemu nakugamba emala okusomesa ekintu kinyigemu okikoleko research okitegera womala esawa we tugenda kikakata kati ku UN okutandika okutunulira akalulu ako kagenda kutambula katya UN gye kikakatako si Museveni. Hi Aida, how are you? Si Museveni mbu yagenda okusala onedda baba akalulu ke kano kendiko okugambya akalulu kano kali ka mwaka gwa 2013 eggwanga lyali lya Mali akalulu kano inze jenzi je reference kubanga wetubeera nga tuyita mu zine emisango gino always okwotinga ne bagamba tujibachita president esetting bwetya president je nkuletedde mu kalulu ka Uganda ke tugenda mu njije mu gwanga lya Mali wano ku Africa wetuli je nkuletedde nti akalulu kaffe kagenda kufaanagananga kano kenyini kakati kiri eri Museveni okusalawo either agenda kagenda mu nga we kiri oba si kyekyo akole ebyenga byagamba kugambye ngenda kuzomwezi 23 omwezi guno gwe nyini kasitaba mala okunominatinga Kyagulanyi kyonna kye tukola abasatu bano bakyasinza okubeera abaki ab'ettabu wenjogera UN yonna togitwala kuba UN eno kanso etuddeko abantu bameka batano naye waliwo abakkiririza mu kalulu nakugamba nti waliwo bayita ba Democrats webali era batulira ddala kuki batulira ddala ku UN Security Council kwe batuula abasatu abakkiririza mu kalulu ate bano battabu okusingako kubanga bano bo tebannafunayo defeat n'emu nti baali babakubye state emu ne bagijjayo ne bagikola ki ne bagyeddiza mwekugamba nti no wemba njogera ku UN njagala nnyo tutunulya ensi ziri ssatu tutunulya ku America ne tutunulya Bungereza ne tutunulya ne France wemba njogera UN so togitwala yona nti batano kuliko ababbi ababiri abali ku side ya Museveni oyo ye Russia ne China okigera ye Russia ne China ababbi abali ku side ya Museveni newe mba njogera balina abasobola okubeera bakalabalaba bakalulu kaffe ketugendamu njogera ku basatu abakakkiririzaamu yensonga lwaki essaawa eno munna Uganda olaba kino tuli ku UN charter gye ndiko saagala mwerabye byonna bye nakusetting olunaku lwaleero just zibeera examples so don't be diverted nti ate awo tuvuddewoko ebeera just example gye mbeera nkuleetera kino kye nali njagala obbalaga luli ekyo kirabye abo baakomyewo Museveni omanyi Museveni ono mufere Museveni yategedde nti obuyinza bwamuvuddeko dda kubanga bakapitalist bazze bananyini kalulu tubatinkudde ne bajja kati Museveni ono mufere ekintu kino takibalaga nti kirigenda maaso mu Uganda the Netherlands Institute for Multi-Party Democracy NIMD yakomyewo mu Uganda nenjagala mujjukire NIMD eno mwaka gwa 2022 twagigoba nga tugamba nti bye supporting si bye biki si ebiri era tubawa condition inti NIMD eno kyeyina okukola beyagala naffe tubyegattemu eyina okakasa nti ekintu kye supporting kyekyo NIMD yatuwuliza nekwata bulungi ebintu n'ebikola ki neesibako negenda kati we yagenda Museveni ono abadde tapowanga Museveni alina meeting ezigenda maaso ez'okuhandinga over power azirina zirigenda maaso in silence ekintu ekyo Nobert Mao naye yakikonyeeko naye teyakikoze eki teyakijjiddeyo ddala okitegera Netherlands Institute for Multi-Party Democracy njaga tuddeko mu ggwanga ly'e Ghana okitegera under Jerry Rawlings NIMD eno yaliyo okitegera gye yali era yeyakakkanya Jerry Rawlings okukola ki okukkiriza okuwaayo entebe
Oshege ate komera asigaleyo kigwa kwolu. Buli wetusituka nti tugenze wano. Ebyo byabadde nga atublocking nga natuyise eri mu kyalo mukulu. Akamanyiro kakomanga 22. Okuvanga 23 munansi njagala omonitoring movement zino. Senga tujja natublockinga tumugamba kati ovaako. Avaako. Tebakulima nti ate wabeerawo ekyewamba kya kinedda. Bonna babeera ba president bonna under the UN charter. Kati awo mu Uganda we wali democracy w'ekifero oyo wa Museveni oyo. Wakulagira nti tugenda kufevalinga Museveni yajja ayite waneeno. Bakusiriwaza kubanga abadde babikola n'abakyali baabo. Naye akaluke tugenda mu charter yensonga lwaki abazino organization zonna zisituse zituula obufoofofo. Bakimanyi they have a lot to lose. Muna Uganda we have nothing to lose. The whole world is losing. Si Museveni yekka. Eno Netherlands zen. Twabagoba bakomyo batwesibako. Twabayise kontino bakomewo. Museveni ye yabayise. Era Museveni ali willing okukola according to nimudinga we inokola principles zayo. European Union twabagambyeko muno mutandikezi meeting ezo fe mwatulabyeyo. Tetunabayita. Lwaki? They have a lot to lose. The only option gye basigaza nga bagoye mu West Africa okuddamu okusinzira n'okutaasa economies zaabwe ye East Africa, Uganda at large. Nkugambe ensi ngagga. Babagobye kati mu UAE. Babagobye mu UAE. Don't cry. Muna Uganda tokaaba. Babagobye mu UAE tokaaba. Today waka tukyuse ebintu. Abawalabu aba batugobye naffe tugenda bafubutula ewaffe nkiddamu. Senga tukyuse ensi yaffe ne tugijja ku mikono gya Museveni. Abawalabu abo malayira tugenda bagobye ewaffe nga beereeta. We bagenda okwereta mbano na Golodi. Golodi wa UAE babadde nga bamujja kongaawo. Temuka abantu nti simanyi abalabu bagenda tugoba egenda tugobe wayo batugobe. Ani agwe mutebannagoba. Ani abikugambi babikabikako. Gendo labe media zinakugamba nze sigoberera nnyo propaganda sifulumya kintu nga sinna bakikakasa. 2026 mugenda kufuta bagenda kuddamu bawa visas. Abalimu amateeka gano nabagamba gakola gagenda maaso. Abali mu UAE tebagenda bafulumya. Wabula okuddamu okugaba aba new entrants kuwaka permits ne visit permits tebagenda bawa. Tebabagobye wabula tebagenda kuddamu bawa waka permits. Ana ekyo okubiri